Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Halo, nze bampita Mukunja wa Biti Fama mu Ndobeso, wangambye kubireko. Nange Mukunja ndo wamenye ekizibu. Nsaba kunyamba nina omwami wange. Yanyandula namanjule wose. Nampangisiza ennyumba. Naye anaze ebbanga talinya waka, ampeereza ssente za mwezi. Mbiri wali safaari. Kirange nkooye okubeera obwomu. Simanyi gy'abeera ngamba ye yagenda bweru. Nti alaga wa? Mbali bweru. Nti ali mu nsi ki? Oba kata. Naye enamba yo wano kweri. Bw'omukubira omufuna. Osobola mufuna. Kitegeeza ali giroominga. Eri ku roomingi. Nange yang angamba ampereza bweru sente. Buli mwezi akuweereza sente mmeka? 800. Era simulabako. Kati obadde oyagala ki? Nagala nyamba omundebesezeeko ndaba oba nsobola omulabako nze ntaga kola kuba obumu mu nju. Nze Sharon. Kati onaayogerako naye? Kale, beerako ku simu tovaako. Beat FM ekiyita buli ky'omuziki ekisinga eddakiika 18 ze zakayita ku ssaawa emu tuli mu Ndobeso. Hello. Sebo. Sebo. Jebale. Hai Sebo na jebale Sebo. Ono mbudu. Sebo nyogera kwa mukulani ono. Kakati obuzibu bwe nnina. Omukyala gwe wapangisiza wano talina kyakulya. Mchala ki? Omumanyi kubanga kakati ali wano embeera si nnungi mulwadde ne mubuzo omwami ali wanti yagenda safari. Shaloni. Shaloni? Ani gwe kyogamba tomumanyi gwe wapangisiza. Kamuvire Muzeyi. Oyo mukazi bwena ogamba Shaloni bwena pangisize omukazi oyo musajja munnange singa kunyumiza ebyatuukawo ebyaliwo okuwasa omukazi oyo ntuuke muteeke biki ekyaliwo kubuliranga musajja munnange tolina yaawo ate ndi wano nze ndi wange nze chairman ero si wano sebo chairman omukazi oyo okumuwasa mukumuwasa twakola endagaano ne Muzeyi wenze omukazi nali simwagalanga nako Muzeyi we yajja nansomeramu nangamba jangu owase muwala wange nina kusasula sente wezi nteekemu omukolo ekibi kimu nakinnyonnyola nga ndaba mpitawo nemugamba tewali buzibu nenzija omukolo twawukola bulungi sente Muzeyi yateekamu omwana wewe muwasa naye mutwala eyo wala musuula eyo simuzaala namu naye nze nakola n'ensobi nava ku ndagaano omukazi ne muzaalamu naye Muzeyi yankolera omukolo bulungi omukazi ne mutwala. Kati ngolo nsonga ki gwe wali tosobola kwekolera mukolo? Ensonga yaliwo Muzeyi yike yali ayagala ajja omuwala we mu lujja ggulewo olujja abawala bali badibidde tebafumbirwa kati yenga ye point ye golo eje yali abala basoyo omuwala kiberenga ekiggula lujja basoyo omuwala we kiberenga kiggula lujja abawala abala nabo bafumbirwe ye muwala omukulu ye mukulu waabwe naye yali adibidde ku lujja ali awo tavaawo Muzeyi we najja nangamba nannyonnyolamu awo biki agenda kunkolera omukolo agenda kunkola sente ne tukola endagaano omukazi n'enzija ne munona
kati togenda kudda ate nganzira ku ki talya tanywa atanywa kinga nga sente talina ali wano mu mbeera mbi buli mwezi afuna emitwalo 8 okuva wa muzeeyi we azikozesa ki ani azimuwa muzeeyi we azimpa n'enzimuwa paka bana abawala abalala banagwawo ku Kulugya kakati ssebo jangu ojje wano mukazi wo temunsumbu wasiriwalire muli eri nebaddage agalifa n'empunya nesekereko isima bamuze naye kimanyi nti isima twamuzikidde ddala waffe ewamwe eyo katwe katwe eyo katwe katente yeyo bulijjo gigamba katwe katente mukiti bakiyita bati mukoko kati isima bamuziise wano awasooka fate ffe tugendako munda ekyaffe kyekisinga okuba ekyamaanyi ekiyonje ekirungi ennyo ekyab'eŋŋonge naye era sentebe y'omu sentebe yani abutwala ekitundu ekyo teyamaanyi aba y'omu ekyaffe tekiriko sente bakisengamba ekitundu nti emboozi genda gibanyumiza abamukitima ina okwegendereza mugirindeko emboozi ejja kukiyita buli kyomuzika ekisinga bitefemu Endobeso mugiwulidde bweto bwetambudde abazadde temwegobaako baana lwakuba baadiba n'abaana mwabazadde bamwe mubawe essanyu eryaki erisanyu tebaliwa wabuwiri ereeta lyokka osanga omwana n'ogamba bannange ono si gwe nakuza kati oba mutandikirewa omwana nga yakyuka omwana ng'aleeta nnaku nakatwa omukazadde odooza omulira naye yeetaasaako kintu kye kimuviire omuzadde kyeyali ayagala ye yakifuna kuba yali ayagala ono omwala agulewo olugja ekyakola naye ate jjukira oli n'omusajja naye munenya nnyo yatunulira nnyo ssente naye ng'atwalino n'obulamu bw'omuwala nga tamwagala ate bw'obanga eyamuzaala akugambye bwonoone lwaki nze mbuleka akati bwonoonese wamma weekwatekwate tewali okyalinayo emikisa gyo noonya omuntu akwagala ve mu ebyo va mu luvengo baana bansambasala yabalusi akasungula gyendi yesebo wataalabye naye okola amagezi yandibadde atandikirawo okweyiya kasita bamutemera ekkubo ayiye ebirala omusajja amuveeko abasimwe bali kutuweereza mwana muwala oyo ng'alabye bannange naye taata naye alimba lwaki yegubako abaana be kino baddibira ku Lugya tasobanonyeza ku ddagala ne banaabako obwambula bubaayo kaya n'abaayo ate nga yakola nti ate n'akolera n'oli emikolo mbwasimanyi kigula mikolo waka mukama katonda wange omwana kyokka yamanyi taata yaweereza omwami yaweereza na ssente kumbe taata abulamu alago magezi genkwa obata bukwasi kubo samu ebyo tambula ginda mwe bali kutuweereza amanya Kisule Faride mukono abangi gwemanyinga singa nabuuso bamwita Kisule Faride abeera mukono ono wa pulani B bamufuludde ate ayiseewo alina omwambula ogumanyi neddagala nze mbadde siwulira baliyo n'omukuya obukunya abasimusi mwasuze mutya Mwami Katrina na Kitende Silivia naye bannanga abazadde bwe mubeera ne ssente zibatuma kukola bintu bya kisiru kati oweeyo omwana wo mbola okuba yagala abaana abafumbye buli omu aba nekyansi ate buli omu abeera n'olunaku lwe omuntu yaba tanneesalirawo lwaki omukaka abazadde mweddeko mukwano ngenda kusaba ekintu kimu wenoonyeza omusajja akwagala va ku bintu bya taata oba anoonya ki oba sente asigala azikuwa gwerire sente taata mukibi Fred kasenkwagala nnyo nkale webale kuweereza Mukunja kale sebo amanya agange kireko bukikumango nakaseeta ye sebo kerebwe akasi ogamba kimaama ndi bulungi taata naye akati nteesa omukyalo oyo kasita ategedde tuufu yeviire wagenda yeenoonyeza omusajja omulala nkale bannange mwebale tuweereza nkale yenze birungi ebuwambo naye Mukunja yange sawuni yeeyiye ndowooza omusajja ategedde yamusulayo busuuzi eyo yeeyiye anoonye omusajja omulala nze era mbeera yesisirika nvaawo buvyawo webale nnyo mukwano omuwuliriza waffe mama mumbe